Bukede TV2 kasito tulaba bwoti manya nti fe tuba tuzze ne podium yaffe ey'olugambo tukubuuzako ne tugamba ogamba otya bayisensho waka mugamba mutya bangambye ekibadde leero najjeera poliisi yonna kumpi gye yeeyiye nti eyo babadde basinga bayisensho waka ebintu bino ebimu tuleke ku abusinga mirimu gy'abantu oyina kampuni okoze stiika ogiwadde n'abateetaagisa simanyi baganda ffe ku forest mall kyabatuuseeko kiraba abo babakutte bagigadde kati gwe atalina stiika muganda wange leero abasajja badde balina engeri gye bawandiikawandiika ono yakola kiki obusajja bugenda kuba bukambwe nkujjukiza ki covid kikyaliyo tuteekeddwa okuba nga tweyongera okuba nga tukola ki tukimaintainingirawo kuba tulina engeri gye tukirwanyisizaamu kigenda kikkakka bwekityo grafu y'omukulu kati wanaddemu okwogera egenda kubekka weeti kati ebyo tubadde tukola bye twetaaga okuba nga tugenda nabyo mu maaso nkubuzaako nenkugamba nze Simon Munene w'omu kibuga ndi ne muganda wange Martin Ndijo we tuli tugenda kutwalira ddala mpaka ku Ssabbiiri. Martin ogamba otya? Andi bulungi nnyo nkulisayo ba essential abaakedde okugenda okukola nga kati gwozeeyo eka tegeeza neighbor nti ba essential abala batuuse era babusse tuzze nago munyina ki mu lupapula lwabukedde olunaku olw'enkya olunaku lwa kusatu mulimu enjawulo mulimu ono e Kampala yiya ssente n'amawulire amalala mangi nnyo amanyi olutalo wakati wa omukulu gundi bijirwa wanupu n'omukyala walwanira nnyumba olutalo sematalo lubadde wali eri ku kyebusabalaawo lwonna mubukedde w'enkya ogenda lufuna tubabuzaako ne tubagamba yebukedde muganda wange asonsomolanga ekkuba erigenda mu ffumbiro ffenaffe tuba tuzze twongere okuba nga tukuwa endooliito mu bayimbi ennaku zino tekyasobola kuba ng'ogijja ku mimwagyo bapromota twabavaako abayimbi bafuuse abayimbi bafuuse abayimbi Kamiliyoni eno wuma Kamiliyoni muganda wange olunaku olwaleero agenda kulya ekyeggulo ne pulezidenti w'e Malawi wabula baali ekyeggulo ne pulezidenti w'e Malawi wano bannebo bamukuba equalizer luli ne baleeta bagita batya police board eriko Katolu Bwama eriko Isaac Kaluchi eriko simanyi Rudamani eriko simanyi ani Kayemba Kayemba imidi okufuna ya parliament n'ateesa leka kukisosa atoza kulimba Kayemba parliament si abakadde abantu basoma ate ngamba bali bagandi Kayemba n'ateesa ki Kayemba basoma leero abadde mu parliament ng'ateesa ku floor wali eri kati Kayemba kateesezza manya ne musajja mukulu Geoffrey Lutaya agenda kuteesa kuba Geoffrey Lutaya tayogera ku kyabyabufuzi byonna nga tasose kubira Kayemba amukubira n'amubuuza n'amugambo waaye honorable njogedde ki njogedde ntya Martin Dr. Jose Kamiliyoni ekibiina kye kyongedde ne kikuba ikola weguba mupiira kati ziri 4-2 eno bagiyita big fish wakyo bayita nti avubye gye bayita big fish kunako olw'omukaaga omukulu Katolu Bwama honorable yalutegeezanga abawuma era nga bakulembeza Katolu Bwama bali mu nteeseganya ez'amaanyi ne Moses Matovu okulaba nti abegattako abegattako muwuma era ne ku police board tubadde tukyali awo tulindiridde enteeseganya batuuseewo bali kuki bamukkirizisiza oba kyaganye onako olwaleero saidi eri ya Superstar Association ekulibwa Dr. Jose Kamiliyoni netwanjulira omukulu Matovu nga memba waayo nga memba era patron w'ekibiina ekyo patron w'ekibiina ekyo pesa Kamiliyoni si agagatta wali emabega omanyi kitegeeza Matovu ne credibility ye ne following gyalina n'abantu bamukiririzaamu ogamba nti ageze wa Kamiliyoni omanyi kitegeeza wa Kamiliyoni ekibayita big fish agifunye Muzeyi Moses Matovu yegase ne Kamiliyoni afirigo bandi ye muganda wange ina engeri gyerinamu ekintu kyayo etambuziza Kamiliyoni emyaka gisuse mu 6 okumuwa kolabo era we yatuka okumuwa kolabo yamuyimbisa buyimbise bigambo nga 6 teri mubi Rema Namakula ayaya bamutambuza kakati bwaba begasseeko kirekawo banna abawuma kakati abawuma bayire bigenda mu maaso byongedde otemamu wakati wa wuma ne kubanga waliwo abayimbi abali awo nga wadde yeewandisa muwuma obaali mu kibiina ekiraka ngambe kiri ekyo mugema nga ye because muntu waddemba okucrossinga ogabugambi ndi muvudde eno ngenze eno kati ebigenda mu maaso bano ebanjula police board babako be basika Matovu yeegatta eno ne bano babako be basika kuba olunaku olwaliro kalwokka Matovu tagenze yekka banjudde Coco Finger ne banjula Mary Butter banjudde Clever J banja okitegeera buli yajjaje ne group wuma bayina ki kati wuma balinde anti gundi bayina appointment omukulu president Singh
ne Fina Mugerwa balina appointment entebe n'omukulu n'omukulu mbwate omukulu engeri gyali muyimbi baagalamu wa membership nabegatteko ebyo byonna byemukola kati jjukira omukulu weyegatta ku association eno eyawuuma naye yabeera big fish kati boogereza pulezidenti bannabyabufuzi bonna bakyawadde abayimbi mwabeesimbasimbako dda era ne appointment eyo eyinza obutajja kuba obongera appointment ew'omukulembeze kiba kiraga obongedde amaanyi kati jjukira omukulu tomala gamutuukako bonna bajja kumugamba bolaba bayaaye bala balina mu kulwanalwana oyinza n'okusanga nga abatasuulira okulwanalwana kuno bebeesimbako abo goloza Ameria ayinza okwagala omuyimbi Ameria sadvisor mukulembeze tuwe tulabe Moses Matovu ne banne bakokofinga ba Mary Bata bonna tulabe nze nafunye oba patron kugamba bano bannange bayimbi ate bo mbasinga emyaka kati bampa obuvunanyizibwa okuba petro sobola kubayiwa ku kibiina ekyo mutuufu ekyawuma nkimanyi sikyegaana nkimanyi naye nga nasazeewo mbeere mu kino andi badwaga kutumanye ebikusikiriza nti ne basupastars abalala abasigadde eri bagamba olaba ne mwami Matovu zikitegeeza these are the reasons why he has joined twagadde nze badde mu bibiina bingi twagadde tugezeeko na bano tugende nabo kiraba bonna tuleme kuba saidi tutaayize kuba ebigendererwa byaffe bingi naye ate ebimu bifaanana ebirala byanjawulo. And his leadership, this time around we are going to see a better chameleon atagenda kuswaza linyanga mwe patrol. Kakati ebintu bwe bityo bulijjo batokozeeko na muntu oyinza mumanya kirungi ate era omuntu akyuka olw'ebigendererwa ebyekibiina kubanga constitution bwebanga erina emiramwa gyayo ate gwe n'ogitwaliza walala kiyinza okuba nti okontana n'ebigendererwa. So kakati ye ababa balowooza bwe batyo nabo batuufu okulowooza bwe batyo naye kakati ate nze atakolako naye mu kibiina siyinza agamba naye sijja kukola naye kuba simanyi nkola ye kanjigezeeko tekirina buzibu bwe tulemaganwa fine naye nze kyendaba bwe tuba tumaze okukola bino then tufune ministry gye batuteekamu nga gavumenti emanye nti bano ng'abayimbi traditional biki bagwa mu ministry gundi kwega kisobose okuba nti kati emirimu gye tukola gavumenti naye beefunamu naffe tufunemu. Tugezaako kikwasaganya Luzira nga tukola ne workshop mu Atalanta emirimu gyonna girabika nga mwokya ennyonda emu abantu 5 olunaku. Kale bwe mpulira nange ku association eno ey'abasuperstars eyingidde njagadde kino kyo kyampise kyokka nze olwakirabyeko kyampise kyokka nange wenduseeyo mpulidde ebigendererwa n'ebirubirwa byabwe nga nange wenina okubeera awo. oli otanga muganda wo wampulira sawe awo nawatereevu kati awo nawatereevu naye wali eri wadde wankubya mutwe waliwo nga tukwatagana bulungi. Nze mbaddeko mu UPRS nakoma okufuna emitwalo 35 kuva mu UPRS mwaka ki ogukireva myaka giringa ene emabega giringa ene emabega. Associations nyingi kisinziira association etambula eddawa enaakola ebirungi naye nga bino tebiri mu kweyawula tebiri mu kwevuma tebiri mu kwezalawa. Sina association gyenzalawa nze njagala association ennungi esobola okuyamba abayimbi bonna. That's why mbadde nina okujja mpulirize ze kenyini I listen and know what's the direction. So ekibanga kibiina kisobola okusakira abantu bayo ssente let them give it a try. Committee eriyo bagezeeko kyemanyi buli association egezaako okulaba nti develops the members. Ndabe mulimu ne mukulu Moses Matovu muyimbi mukulu ali disciplined bamurespectinga mulimu n'abayimbi abalala abakulu bebawa respect. Nsuubira bajja kusobola okuba nti bagaidinga abayimbi abalala bonna abantu abakulu abo nga tubawa respect. Sayingira wuma not because nti oba any reason but sajingira kubanga saafuna nkubira nti tukwetaaga wano ate nze ndi muntu ayagala ennyo ekyo kyengenda okukola okuba nti kinneetaagisa like nga nange kinneetaagwamu
so saafuna opportunity nti oba nafuna omuntu yenna eyangula nti oba jangu wano, that's why. Naye kino bankubira essimu ne banga Mary tukwetaaga ensonga bwetino bweti. Ebintu bye Kampala binyuma byonna mbozi z'abayimbi but the good thing byonna bakikola lwa bwagazi bwa ndongo mu ggwanga Uganda na kugikulaakulanya temunnabaamu bikonde temunnabaamu omukulu matavu bageze namubuuzaawo nti naye ddala ebintu bya kamiliyoni ekibiina tekikome ng'afunye ssente naga nti buli kimu kyakugezesa tumuwe chance tulabe ate si oli kamiliyoni muvubuka kamiliyoni atuuka twagamba nga tajja nakuba ku balo kasita alabika ku baloti pepa y'obwa meeya kamiliyoni yakula oyinza okuba kyajjukira kamiliyoni emyaka 10 emabega kakati nga yavaayo dda kati tuli ku loodi mayanja eyakola loodi meya Elias Lukwago n'akuyisa zibillboard kati tuli kamiliyoni atava mu masuuti kituufu okitegeera mumuwe chance you never know baleno byonna byonna byaki tubabuuzaako mwena musinziro kubanga mutulaba abatulabira mu diaspora mugamba mutya mwebale kubanga mutwagala abali e Dubai abali e Sharjah abali side ze Saudi Arabia abantu abo Middle East mutwagala nnyo and of course ne South Africa tubagala nnyo let us hope nti muli stadium mwena wa South Africa bali mayumba kuba tubite aba ejo gundi Johannesburg abayi bali mayumba anti bati okujja ku gundi ku ngudo ku street olaba nabekalakasa kitegeera nenga mu states ezimu yo akiri fine okujjako zino omuli abogera olimi lwa Zuma balina obuzibu era tumira ku mukwano gwange Papa Jespante bonakula gwe bada anniversary yaabwe n'omukyala Stella Mirembe Ntege kyaba bali Bungereza MC Papa Jespante ebintu ebyo kasito biwulira bwoti South Africa otegeera nti Martin Ndijo yomu kubadibwako adiifu tatusubire nti mwena muri size waliwo abantu oba ani akola script ye Uganda twali tuliawo ku process by process naive nezigenda zireta ekyesatu ekya mwana mwala bamuyitani Rabaha ne mwana ayina erinnya eddungi litamufaanana Rabaha engeri gyebyagwedde era ng'ogambye eringa firimu biggwa bityo tebitegerekese tuba tuli mu Rabaha tuli ku ntalo z'abayimbi tuzzeyo process by process olunaku olwaleero court mediations zatandika luli jjukira kooti ebagaa nti mugende for mediation ebweru nga balina osinkana omukyala Namatovu naive process by process nga alina osinkana ne Honorable Peter Sematimba bamukozemu body scrub era munnaye ebintu bizibu ebintu bya kooti bannaye kyobona nti kooti bannaye z'amaanyi basisinkanye ne boogera ku nsonga zonna amubuzizza atya bannaye nga basingana gundi kagoba ono Namatovu yago ataddeko akanyiriro si oli Namatovu yaaya yesaza obuwero yenna kwegamba azatega bugundi bumasu bwenyenenyeni amutega mu kooti tukana tumubuuzaawo nti mama Fina yagambye likakologera omusajja oli naga nti taloga buli kimu yakikwasaganya namutadde dda mu target ono mumanyi barane onaku olabadde alina okudda mu kooti gitegeeza watuusa n'enteesaganya saidi emu talabise okukakkananga omulamuzi ensonga azongezaayo bajja kuddayo saidi yani etalabise ya Sematimba tasobola kulabika Bera Sematimba ayinza n'okuba ali mu kyalo kye California naye nga mwana muwala ye ajwa Namatovu abadde nnyo process by process tebalitegeera Namatovu tekako erya naive oba gundi process n'olulimi yalukyusizaamu kati serebu buli kimu kyakyuse soko mutuwe tumulabe nebadde ku kooti ono yakyakuwa serebu mu ddakiika etono kooti ebadde yaleero nga bagyongezaayo nebagenda mwatula mulimu nteesiganya ebitundu 7 ku buli kikumi mu bituuseeko kituufu bibuuze balooya bajja kwaliza bagamba tubikwase balooya naye ofuuse celebrity nakanyiriro nkalaba teeka stress free balooya enkolagana kati eri etya naawe enkolagana nungi olaba onaafuna obuwanguzi mukama mulungi yandikira balooya balungi byafuna obuwanguzi akole gutudde muki mama Fina aloge Sematimba bamuleke tugamba ogende lwaki amuleka amuleke oba amuloge amuleke lwaki amuleka
oli musajja wa Katonda. Yes, olwaleero omulamuzi yali atusabye tukomewo tumwe report ku process y'enteesaganya wakati wa mwami Peter Sematimba ne mukyala Namatovu Joanita client waffe ku nsonga yali abaleese mu kooti. Ekyennaku nti olunaku olwaleero tugenze tuka kooti ne tutegeezebwa omuwandiisi w'omulamuzi nti omulamuzi yafunyemu obuzibu era yafiiriddwa nga tajja kubeerawo olunaku olwaleero. So omulamuzi yaleese ekiragiro nti tukomewo oluvannyuma lw'ennaku 2 ku nnaku z'omwezi 29 olujja kuba lwakuna omwezi guno gwennyini. Mukkiriza badde mubaagala naye nga bwe baatandise. Ekyo nekiri mu instructions ze twafunye nga bannamateeka. Komola tugambye bali luno ate. Tebiri mu instructions zaffe nga bannamateeka. Tuliko bye tulinako obuyinza byebyo bye mbabuulira. Namatovu olabika walidde kati engeri gy'owolerezamu omusajja nga luli wakaaba omanyi twamwongerako erinnya eddala process by process naive ne lwekaabya lwekaabya mulala ye bamuteeka wa minisita wange oyo gyali tebalinayo bamuteeka bamuwadde ekifo ssibo bamuwadde ekifo kyaki yazze mu kyaguni mobilizawo NRM banaye mbabuuzaako abantu bewateso maama abaagala bamuwadde ekyalimu ono mugenzi Kasamba mama seninde tukubuuzaako ne tugamba ogamba ye director wa mobilization abisobola n'okufukamira asobola naye mbabuuzaako bannawakiso maama yabagambye mufumbire abaana emmere anyway bwe bityo bitambula eno podium yaffe ya Lugambo Bukedde TV2 otambula n'okumanya kwonna mu entertainment industry okutandikira ddala mu kyenkya wali wa Josephat Seguya wano mu luyimba lwo ewaani wa mwana muwala Caroline Maka and of course mukaisanyo n'obifuna vibe mix ande atale byonna bifu mutola jagama noyogera oyo notanjogerako ande atale ne mutolo bonabeera bawo Dr. 34 babeera babikuwa muganda wange kati obamala ffe ne tujja okuba nga rounding off ku mikutu gyaffe gyonna egya social media ku Bukedde TV olwa Bukedde olupapula Bukedde radio kwonna Nalongo Jida ne timu ye yonna baba bamaze dde okuba nga batuwanise bannamawulire abasaka ag'ebyokwewumuzaamu leisure ekigambo ekyo mpozi bakiyita bati embozi feature embozi empanvu okwewumuzaamu leisure entertainment gamba ti gano getukolera ddala mbadde nina okubeerayo ku kalenda naye mbadde nina ka meeting akalala nga kasente gyakasita mbadde nina ka meeting akalala buladi wange kakweyimusa ekirungi bwe twatumye batukiikiridde bulungi so gyakasita tusonye tusoode kujja mu meeting. I like the speed that young man Jackstar is taking in. Nade backdrop gundi agikoze mangu I think n'amaanyi tetwetaaga kulonda ne gatsi yaraddemu kola nti buli omu amutegeeza ku nsonga eno n'akunyonnyola nti jangu meeting ya koze eno jangu tugenda kwogera ku kino lwaki tetulese ddala Jackstar n'atwala ekintu ekyo because we tuba ne Jackstar manyi abantu abasobola okumobilizinga Jackstar that guy Mosh ono guy mulungi nnyo yo DJ Nimrod mukwasa Nimrod byano nti gundi Nimrod kati okwo tuba twetaagako abantu abalala obudde Jackstar wabanga yewaddeyo nga yalaga nti alina obudde obukola ekintu kino akitwale maaso. I think Jackstar is the right person because nange nabadde ne idea yagala okujja okwesimbawo but mobilization gyendabye gyakoze mu bangetini okuva abikewo yamukwasa ekintu gwe twetaaga okubanga veteran nga Sendi abaddeyo nnyo kati wabasasitula abasajja nga Sendi alimu oluzala alina olusiruza mukulu w'oluzala olw'ababandi yawangala nnyo n'abayimbi babbandi alimu oluzala olwo olw'ababandi ayinza okubuuza kati Jackstar mpitangani ne by the way yomu kubaho nalinze invitation ya Jackstar abaddeyo nnyo naye ng'ensonga esinga obukulu akisooka kwetereza because nappe kusika ku lugendo lw'eggulu era obuzaabuza nga temuli kigambo lugendo lw'eggulu siri naawe oba omala biseera nze jakasita ebigambo byobe tebiri mu lugendo lw'eggulu siri naawe era tukooye abasaze okulira omanyi abamawulire buli omu amulirako bino bilisiti by'abagundi ebijjukira bulungi ya promote wuma kwe kuli abamawulire kuliko n'owamawulire atuli presentinga naye tetulyangako mugaati ne bapromota abafuna juzi sente bagamba kuliko abamawulire buli agenda eggulu okusika ettooke alaga ninaye bannamawulire be bati ngenda kuwako ne bannamawulire nkolagana ne bannamawulire bannamawulire balina session yaabwe
bayina ekibina ekibagatta Entertainment Journalist Association of Uganda ijawu era mukoze kirungi nnyo mukulu yagadde nnyo logo Jackson olukulu mukoze bulungi nnyo okutongoza ekintu ekyo ekibina kibaddewo nga kitambula mukulu Habike nga yagezaako okuddukanya ekintu ekyo naye alabika abadde bize nnyo nga mingi nnyo so Jackson obanga budde okuyamba n'abalala kyamaanyi nnyo omutima si mubi ate this time around kyenjagaddeko tugenda kuba ne identification nti oteekeddwa okuwaayo subscription $2 okulaga nti oli memba ennaku z'omwezi 31 tugenda kuba tulonda obukiiko bonna tugenda kuba tubalonda bali presenting regions endala Eastern region Western region secretary bani I think neetaga bwa president olaba bano bagundi bannaffe bano ababiriza USPA Parliamentary Press Association USPA tekomawo kawoka jukira nti USPA basobola okugenda mu bitongole by'amaanyi ne bafuna sponsorship nolaki kitambula engeri gye bayamba abantu baabwe memba n'ebirala byonna so mu mbeera emu eyo kyemukoze kibadde kirungi nnyo soko tuwe kyabadde emini ebadde kalenda wali eri ng'enteekateeka bazanjula mu bujjuvu kale lunaku olwaleero tuzze okutongoza enteekateeka y'okulonda abakulembeze baffe nga Entertainment Journalist Association ekisooka once and for all twagala tufuna abakulembeze abatukiikirira we belong in the formal sector we are the fourth estate naye kyennaku tubadde tetulina bukiikirira kyobalaba abantu badde batwala advantage olw'amaanyi ge tulina bantu bangi nnyo abakozesezza ekitiibwa kyaffe nga bannamawulire abali entertainment ne basaka ssente obalaba bagenda eggulu ne basaka ssente in the names of presenters nti nze nkiikirira ntwala ssente z'abapresenter oli n'agamba ngenda kukola kino naye nja kwetaaga abapresenter bano bajeti yaabwe bampisizeewo ekintu kino kwegamba all this happens because tetulina bukulembeze ti someone can masquerade easily so we believe singa tujja together nga bannamawulire tunoonye n'abakulembeze someone ajja kutandika okukyokola ebintu nga bino tujja kwongera okwepositioninga where it matters oba kitegeera so bannamawulire mwenna entertainment journalist eno kikukakatako mujje bano bonna abali anything kyalobinga in your names fe abanenyezebwa because tubadde twesudde buli omu yeesudde lulwe we don't have a common voice oli bw'ayogera ekigambo wuliri bakama baffe bahabike they have played a part ne time yaabwe eweddeko they have obligations muraini yange tetulina ssente zetufunyeemu wadde ekikulu I was very very careful when issues of money were raised kubanga ssente ezisinga ezaali zoogerwako mu kaseera kembadde omukulembeze zibadde za byabufuzi kati nga ndi mweraliikirivu nnyo okukwata ssente ez'ebyobufuzi bagambe nti nkutte ekibiina kino ekya bajournalist aba entertainment nenkitwala mu bannabyabufuzi kubamba kitwalayo bandigambye either nkitunze eno oba eri so ezo ssente saagala kulimba tewaliwo era sikiwa nti waliwo omuntu ayinza okugamba nti nakwatayo ku ssente ku lw'ekibiina kino so teziriyo sina yansindiikiriza kuva mu bukulembeze era nkyasobola n'okudda mulindeeko ngenda kwewandiisa okwesimbawo okubeera pulezidenti w'ekibiina kino kubanga ndowooza nti nkyalina obusobozi obukola ebintu bingi naye saasindikirizibwa era nze nalonze Jackson abeerewo nga kyeyamani w'akakiiko ak'ebyokulonda kuba ate sisobola kuba nga nze pulezidenti ate nze kyeyamani w'akakiiko ate nze nkola ekira kwegamba twetaaga nammwe ab'amawulire abakola entertainment mwagala nnyo okwefuula nti buli kimu kyabwerere kino ekyebiri ebiri tukiweeyo waliwo omusajja mukulu wa mise Jaja Ragadi ali ku TV angambye saimo kye muliko kyekituufu era naye otuwaddeyo tani mekeza ezagundi ziriwa zine kyakulira eyo Ragadi musajja muganda wange omu kubategera nanga buli kimu kiteeredde kiwedde nangamba linda mande agenda tuuka mukubira ngamba nti owa ebintu byawanvuyeemu nengamba ndi kalikyo foramu Ragadi gyakulire badde ki Jaja Ragadi kyekyo waliwo omusajja mukulu wa mwise Plex Media ali ne manager Derek Orweni bali mukulaba and of course ne Faizo gambo tebale kubanga nawe oli kumbutikizi akadde tekasobola kubanga katusussa wano twagala tuve wano tubalekere emboozi ya Tata Sam ng'ayongera okukkaatiriza nti nze si papa namukuba engwala Brown Sugar ekyo ndi yakiwanika naye bajja fumba ajja fumba era mungira weeri nale njiwa kanyaleka weeri Brown Sugar kirabika Brown Sugar gote wamulabako ng'ali wa shonga ina story ya Brown Sugar ebiri bikadde Emplorando yagamba fa ku kyendi kati ati olira ina story ya Brown Sugar Jesse Lwabudde tujibalekere Tata Samu ng'akakasa tunakwatagana olunaku olw'enkya nze wenva wano ngenda kubukedde famu embootikizi ngenda kubala nyimba munana zisinze kukola Martin emboozi zonna nga yo tuzikuwadde wano yazitadde eddamu lupapula lwabukedde weeraba